Alright. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinza obbanga mutuuliriza mwe bali kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Ekibadde leero Luzira Prison kyewuunyisa. Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, abakutte off guard. Abakutte off guard gwe kyoba omanya mu ngeri eya surprise. Mu ngeri eba surprisinze era n'ebeewuunyisa gwe mukwano gwange ali ampuliriza. Kubanga baadde tebakisuubira era baadde tebamusuubira. Ngenda kubanga nkubuulira byazzeeyo ebisangiddwayo mu kkomera eyo mu Upper Prison eya Luzira. Oli ku Yugi Update TV kosinza obbanga otuuliriza bali kwekuumira ku mayingo gano. Gwatanatoyonga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuwosola buli nnyo twegattako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, abali emitala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku Yugi Update TV. Kakati ekibadde Luzira Prison, jjukira nti no Leader of Opposition Joel Ssenyonyi ono emirimu gye gisinga obukulu nga Leaders of Opposition agenda maaso n'okuba ng'atuukiriza omulimu gwe omukulu ogwamuweebwa. Leader of Opposition mu Parliament Honorable Joel Ssenyonyi ku lunaku olwokusatu nga lwolwaleero yagenze maaso n'okulangirira nga wagenda okukyalira Luzira Prison saako n'aba opposition members abalala aba Parliament. Missoni yaabwe yabadde yakukebera kuba political prisoners enkuyanja abo enkumu aba remandingibwa abaasibibwa mu custody z'ekkomera lino nga tebalina fayiro, ng'era ensonga enkulu yakuba transferringa ku Directorate of Public Prosecution ku DPP oba babatwale mu civilian courts. Kulono okukyalira okwagenze maaso ne kukwata ab'obuyinza mu kkomera lino saako n'aba media nga bali off guard. Kwaze oluvannyuma lw'okuba nga Leader of Opposition Joel Ssenyonyi okufa mu kibiina kya National Unity Platform nga bali concerned ku lw'okukwatibwa kw'abaana enkuyanja okwakolebwa mu kibiina kya National Unity Platform eri abawagizi baakyo abaasibwa n'abo baali bagezaako okwekalakaasa mu campaign zonna mu events zonna eza campaign saako ne mu political gathering. Abaana bangi baakwatibwa era ne basibibwa ne batwalibwa e Luzira. Abamu ku bano baalipotingirwa mu kkomera baspendiza emyezi n'emyezi nga bali mabega wa mitayembwa nga tebakyajingibwanga era nga tebatwalibwanga na mu kkooti. Kye kintu ekisinza okwewuunyisa Leader of Opposition. Joel Ssenyonyi wabadde ayogererako wabweru w'e Luzira ng'amaze okukyala yagenze maaso n'okunenya ab'obuyinza mu kkomera lino okudireyinga okuprosesinga fayiro z'abasibe abaakwatibwa era n'agamba twazze okulaba abantu baffe abo abaatwalibwa mu ngeri etaali y'amateeka era mu ngeri etali ya bwenkanya, era kyewuunyisa era kya bulabe nti fayiro zaabwe zikyali mu kkomera tezinnatwalibwa wa DPP. Era ensonga eraga bulungi era esuggestinga nti kiri clear nti ensonga ezaabakwasa za political motivated, ziri politically motivated. Era ze zimu ku nsonga ez'abasibya sigamba nti balina emisango egiri awo gye babasalira. Kuba agamba olaba fayiro teziri wa DPP kitegeeza baabulwa emisango gye babateekako, ensonga lwaki tebannabafulumiza fayiro kati bakyabayiiyiza ebisango bye baagala obbapaatiikako. Joel Ssenyonyi yagamba fayiro zino okuba nga tezinnakolebwa y'ensonga yokka, tewali kintu kirala. Era agenze maaso n'okukkaatiriza nti bangi abaasibibwa bayanga Ugandans abatayina
fairness kugamba tewali fairness mu kuwulirwa kwabwe ate ng'era ba victim eri justice system zibagenze maaso n'okutondawo mu gavumenti okusobola okulaba nga babadizaatinga nga babasirisa nga babadetaininga siga nti no waliwo ensonga ey'amaanyi oba waliwo omusango ogw'amaanyi era bavuddeyo nga beewera nkolokooto nga bagamba gavumenti yandibadde mu nnambiro etandika process ey'okutransfaringa basiviliani bano mu civilian court oba babaliizinge bwe baba nga tebasobodde batwala mu makooti babaliizinge babate ewatali wadde kakwakulizo konna. Leader of opposition Joel Ssenyonyi waati we yateesezza baligo experts saako ne ba human rights activists bagenze maaso nga balipiitinga era nga bagenda maaso n'okuteekawo alamu okukozesa military courts okutrayinga ba civilian naddala mu political cases ekyo bazze bakigaanira ddala era nga bagenda maaso n'okwekubira omulanga eri ebitongole naddala ku Supreme Court. Okukyala kwa Joel Ssenyonyi kwafokasinze nkusobola okulaba nga kuteekawo pressure okupushinga opposition okuleeta attention ku kibayise systematic justice. Baagala opposition yonna gyeri eteekewo kugamba edrawing attention efokasinge ku kibayita systematic injustice. System eno etali ya bwenkanya egenda maaso mu ggwanga era basobole n'okuvumulira process eno egenda maaso. Newankubadde ebina bigenda maaso bagamba ne 2026 elections esembedde okukyalira kuno kulaga struggle ba ne strategy eri aba opposition okukeepinga political prosecution n'ekibayise unlawful ebiri mu mamenyi bw'amateeka unlawful detention okusibibwa kw'abaana okumenya amateeka tangaaza mu public nti bali concerned n'ensonga zino era bafaayo tebazisudde mu guluka era abaana bonna abayiwawo omubiri nga bagenda mu maaso n'okufiririra enkyukakyuka ku ludda olw'opposition babalaze nti no tebaba basuulirira era kino kidrowinzewo tension naddala mu 2026 general elections ezigenda okujja ezengedde okusobola okulaba nga kibba attention kugamba kirina engeri gye kibbyemu tension y'abantu abatulaba saako n'abawagizi b'ekibiina kino ekya National Unity Platform. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinza obba ng'otuwuliriza webali kwekuumira ku mayengo gano. Nagambye gwagala otweyugako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi otwegattako. Mbagaliza olunaku olulungi era mweraba.